Omwana wange yambuuza maama oli malaaya ng'awulidde Pastor Ssenyonga abinnangira Susan Makula mukazi wa taate amaziga gamuyitamu akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo z'ensonga za Frank Abaho n'aliya ne Skin wamma nabyo tebinnaba kugwa. Frank Abaho omuliro akyaweereza mungi nnyo nnyini ddala. Rema Namakula ne Dokita Muza bannange nabo mbalina mu maaso awo nga laavu kyebakola akatambi kyetaagisa nga mukeerabiddeko mu maaso awo. Calvin Kayanja atabukidde Tamale emirundi Junior oluvannyuma lw'obutamuyita ate ku birthday ye. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvie News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suvie News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka business zo nga tezitambula bulungi, oyagala kufuna butuuze bweru oba nga gogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente, kola kintu kimu kubira ate ku Sheikh Ashraf akusomera edduwa ebibyo bitereere. BF Suma Habuli Search Clinic nabo nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga wamma bajjanjaba buli ndwadde yonna gy'omanyi. Kale munange nabo beeyune bakubireko ate ku nnamba yaabwe y'essimu weeri awo wekiwulidde munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'ab'e Kenya bano nno era nga eyali deputy president waayo bamututte kavuddeyo bakubyona ebifunfugu n'emmotoka yonna ne bajasa n'endeebwamu. Bano nno munange baava ku by'okwogera wabula kati bakozesa bikolwa. We baba nga tebakwagala nga bakukoowa bo tebaliimu kwebikkiriza kasita bakulabako obeera nga mulabe waabwe bakukubi kukutta busi. Munnange mbadde mpita ayityeyo nga sigwa ku Rema Namakula bannange nga kye bali mu kwekola ne Dokita Musa akatambi kalina maaso kono sigenda kwogera nnyo nammwe ate ke mwerabire ku bannange abasajja abakyalina omukwano gye bali. Dokita Musa bannange afugiridde Rema Namakula omufimbi Mukama Katonda naye nga bano abasajja bakyasaanye Rema omukwano gwa Rema Namakula ne Dokita Muza mukwano go kikabuka. Rema Namakula w'omubuuza n'ogwo omusajja wakola otya okumufuna munanga akuddamu n'akugamba mbu ye ayinza okuba ng'alina ekirungi kye yakola Mukama Katonda n'asiima kwe kusalawo ate okumuwa omuhazibandi. Kasita obuuza Rema Namakula ye ansa ate gy'akuddamu munanga ate tunaawakalira luddawa tetumanyi munanga ayinza okuba ng'alina kye yakola ate ekyasanyula Mukama Katonda. Bwe tweyongerayo n'ab'ekibiina kya NUP era nga president wakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu onono munnanga avuddeyo n'alaga obutali bumativu eri poliisi ya Uganda, gavumenti ya Uganda, abantu bonna abaddukanya ebitongole bw'ebityo nti bo abantu baabwe ab'ekibiina kya NUP babasiiba ne bajjula okufiira mu makomera nti kyokka baabwe beefuula nga ababakutte kumbe babeera balina bye bayisawo. Kino nno akyogedde oluvannyuma lwa Lion Skin olunaku lw'ejjo kooti okumukkiriza okumuwa beyiro kyokka nga ate bo ababe okuli Bobby Yanga n'abantu abalala gye bali munnange bubbo babula kufiira bufiizi mu makomera. Kale munnange bwe tweyongerayo nejjo oyo manyi jjo ennaku zino oba anywa matama booster oba anywa biki kati abaana bamuli bubi bamugamba munnange genda weekebeza aga matama enzimba gye gazimbyemu oyinza okuba nga olina obulwadde wadde onywa matama booster naye kisusse nnyo. Kati mulina maaso wano ng'ate abatabbidde omanyi yayiga okuyombera ku live kyokka yalekawo omusajja Dr. Sefuko naye munnange n'agwa mu laavu naye mukazi munne naye nga tubisazaamu era tubyokya omuliro gwe wenna ayina endowooza y'okwagala ekitonde nga bimufaanagana munnange Mukama tabyagala bimunyiiza. Kati sooka olabe ono we yeewaana bannange oba tulaga wa matama booster ye amukozeemu omulimu ye n'amuzimbiza amatama gamukomeera.
amatama tegamumenya kiki kyemwogere ku bulungi bwe mwabamu mwaboogera ate mumala mukomawo mu kabokisi nti bannange you look good I want the number yakozesa package ya mmeka nakozesa package ya 300 yakozesa ya 3 n'amala n'ayo. Omanyi waliwo akayimba kagamba nti atakulaba yakugaya twanyenye ebiwatu akayimba bakamuyimbi ani munaye kati atalaba Joey mu 222 ne Joey w'ennaku zino munange balina enjawulo nnene nnyo era Joey owa 221 saawa zino ayita ku Joey owa 224 kale munange Susan Makula mulina masaawo ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo oluvannyuma lw'omwana we okuva ku ssomero n'ambuuza nti maama bulijjo oli malaaya weetunda munange Susan Makula n'amubuuza wabijje wambu nno munange nawulidde ng'abaana babyogera nno Pastor Ssenyonga yagambye oli malaaya weetunda munange omanyi omutima gw'ekizadde Susan Makula kyamukuba wala nnyo oluvannyuma lw'omwana we okugamba okutegeera ekintu ekibi eri ku sayidi ya maama we. Yali yava ku ssomero najja naŋŋamba lwaki Pastor Ssenyonga akuyita malaaya? Oh my God, Felan, it hit me hard. Nemubuuza wabijjeewa naga mukwano gwange be babiŋŋambye ku ssomero because nali simakkiriza ku accessinga nnyo TVs ezimu because newaka nali na blockinga channels ezimu manyi no TV ebeerako olugambo nennene so nga manyi zino zebasobola olaba ewaka naye bambi mukazi wa taate bw'atyo ayozezza ku mmunye bannaake. Susan Makula mulimu okumuvuma obwamalaaya ayinza okuba nga yakyokolako ne buno obudde yeenenya Mukama n'amusonyiwa n'afuna omuhazibandi wadde omuhazibandi mubbe banaalabira eyo ne Mukama Katonda ajja mubuuza lwaki wabba omusajja w'abaana naye buno obudde tekyali malaaya kubanga alina waasangibwa alina mu nnyumba mwafuluma era ne musajja we amanyikiddwa naye munange olengera bituuka ku nsonga z'omwana okutuusa omwana lwe baamukwata ne bamutwala paka wa bebekuulu n'abuulira omwana kale bwe tweyongerayo ne Reverend Father Anthony Masala ono nno ng'ayimba ennyimba tuusimbe ffenna mu kisinde n'ennyimba enjala eziwerako munange avuddeyo n'ayogera ku luyimba lwa Nawolovu manyi bagamba eriiso ly'omukulu waddugala weewala bagambye abaana b'ennaku zino abavubuka babuukidde nnyo ennyimba kati babuukidde nnyo ne Nawolovu mujjukire mbu Nawolovu yeekyusa oyo omuntu buno obudde gw'otugisa mbu Nawolovu Kinawolovu ontambulira nga Kinawolovu enkya agenda kwekyusa so munange n'asalawo n'abagamba mujje mwewa Mukama Katonda tagenda kwekyusa. Somanyi mbeera mu bavubuka kati waliwo oluyimba olubanyumira lunaku zino Kinawolovu antambulira nga Kinawolovu bannange mumanyi nti Kinawolovu kikyuka kkala buli w'okiteeka wano kifuuka burawuni bw'okiteeka wali ku muti kifuuka guriini kaakati Kinawolovu ekyo ky'ogoberera ky'onoonya kijja kukyukakyuka wakitonoonya ku magezi ga Katonda. Mujjukira Dawudi yali ayagala okukuba Goliaati Mukama n'amuwa amagezi bw'ati akayinja kateeke mu siringi yo koba teyamuwa. Bibadde ebigambo bya Reverend Anthony Masaba ono nno abagambye nti munange mudderi Mukama yateekyusa tagenda kwefuira yadde olunaku n'akatono naye munange oyo Nawolovu g'oli mu kuyimba essaawa zino oyo ali mu kutujjisa nga kuteeka ku status ekyagenda kwefuula wano nga wamukuba abantu ng'omuwaana mbu Kinawolovu simanyi biki si bigambo byange wabula bibadde ebigambo bya Father bibadde ebigambo bya mukulu ate byayogedde ffe wano tetubiddamu kale munange mu kiseera kye kimunyongera okubajjukiza banange mbakoowodde olunaku lwankya tekyali kulanga kulala Bukalango munange mujje tusabe essangaalo tugenda kutandika ne Maide with Mother Mary ssaawa 4 ez'okumakya tukome saa 10 then tuddemu tusabe ate era ekiro ssaawa 4 paka saa 12 nabagambye oyinza okuba nga oli bweru wa ggwanga nga tojja kusobola tugenda kubeera ne online ogenda ku Facebook TikTok YouTube teeka mbutesi Bukalango TV official ojja kuba nga ate osabira live olunaku enkyalo we Mukama mwebaze musanyukire muzinire mubuukire kubanga akuwadde ekirabo eky'obulamu munange Frank Abaho olutalo wakati we n'Alien Skin atalutadde ku level ndala Alien Skin ayina ebigambo byeyogedde nga bigamba Frank Abaho just nga biringa ng'ebyokusaaga naye ndowooza munange Frank Abaho abaana bagambye ddambu alayika ali myaka gya ntono bumbu kubanga Alien Skin w'otunuuliramu ebigambo byeyogedde talina kigambo kyonna kyeyogedde nga kibi kati muyina maaso wano ng'ali ku simu agambye nti waba ayagala musonyi wadde mwakuŋŋanye bannamawulire bonna.
n'engeri y'omuntu yaba approachira amabambi onyamba kundi bw'abazze yirika gwenda okukola ki akyankutteko nnema nti noava pisa naye walikoze eki ekageze kayatwako omuntu omala bw'akiwulira ekyo tajja kugamba kituufu ate bwoba olina bakandi mukomera omanya ekikubi nekuwulira ate avanya RP bwoba olina bafaani mukomera yo somewhere as a star ate nze modi mbibaddemu eri tebagala nonsense naye kasa bagamba brad oze kale ate nga yakyogedde omusibe ejjo walogamba mbu yagendedde nga agikuba ezo temusanzeeyo yo namumatirirayo ani atalimba Oyo nno Alien Skin ng'ate atubuulirako ebitonotono ebyabadde mu kkomera kati ate akatambika Frank Abaho ng'amukubidde essimu amugambye nti waba ayagala amusonyiwe addemu akuŋŋaanye abantu bonna nga bye babaddewo olunaku lw'ejjo ne bannamawulire bonna addemu atunule mu kamera amugambye nti Frank Abaho nze nali ndimbya kusaaga ebintu nali sibitegeeza ye lwaki njogera nnyo ng'ate n'essimu njiyina mu maaso wano Alien Frank Abaho ng'abikakasa nimbwa emyaka gy'alimu gya ntondo bannange abaana bafangu ni bo n'omugamba Alien Skin kye yakoze wallahi billahi bw'atalukunganya ab'amawulire abaabaddewo n'aneetondera wakati w'amawulire siryogera n'Alien Skin siri mukubira ssimu sirikola kintu kyonna wadde ankubidde olwaleero but sina kye ndikola kati muli tokirowooza munoga nti alabika omuntu ogwadde gwetisse bingi like nga yakikoze nga tagenderedde nali nsibiddwako weeks bbiri nga ndi mu prison ate nga n'okutirimisa batulimisa owulidde ssebo egamba nti omuntu bwe bakusiba oba musiru ate oyo yadde asibiddwa nga mugagga nga yeebaka bulungi ali mu kkomera ery'ebbeeyi erisinga eruzira erikomera eddungi e Uganda so oli yakoze ekintu kye yakimanyi yamanyi mission ze ogwange nagukoze Katonda ajja kunsasula nze abantu bangi benkoledde nempendera bubi Baabana bafango ni bagamba nti Frank Abaho yakisusiza nti abantu abayiddewo Alien Skin omubiri awo kuli Eddie Kenzo, Misa Kisemakula, Bebe Kulu, Ham Kigundu bo tebannaba kuvaayo yadde kulabikirako mu kamera naye mu Frank Abaho abadde afuuse ekizibu mu kamera kuba omusajja gwe kumutabukira n'amugamba vaawo toli muyindi goloza bamulinaanye bafuna ebifaananyi bemeka okuva gyali ndoza singa kati ne alubamu zijjudde naye si bwe biba muntu waba kyaliwo tobeera awo nkweyisa nga faani era abantu bangi nnyo bakyafuna obuzibu eri Alien Skin kubanga baagala okumikisinga ebintu ebibiri ebyo. Are you a fan? Are you a friend? Of the two, what are you? Ebintu bibiri ebyo. Are you a friend? Are you a fan? Because engeri gy'ojja gyakuyisa. Waliwo ekirala? Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bwe tweyongerayo ne Pastor Bugembe ono nno munnange avuddeyo n'agumya oba n'ategeeza abo bonna oyinza okuba nga obadde oleeyo nga buli kadde oba famire yo babantu nga bakusabaasaba ssente munnange tuwe kino munnange Pastor Bugembe agambye nti gwe weesunangako obeera munnamukisa obeera wa mukisa era mu maaso ga Katonda oba olinga kyakulya sooka omulabe wano ate nga abyogera ye kennyini tusobole okweyongerayo naye nga yagambye nti mwe mwenna abagezaako okugatta bu audio ng'alinga ng'ayomba ne Pastor Bujingo bannange mukikomye nga bubi nga buli muntu asaba ggwe okumuyambako kitegeeza you are blessed. Buli Katonda bw'akuteeka ewantu olaba budget gundi akola bw'ati gundi ng'olomanya nandi basizirina naye babeera balowooza nzirina bw'atyo munnange ate Pastor Bugembe bw'ategeezezza kati gwe oba onyiiganyiiga naye nga kivudde wa musumba ekivudde wa mutuume wa Mukama Katonda nti kasita obeera ng'obulamu bwo osabirizibwa nnyo manya oli wa mukisa naye nga bambi yabagambye bino bye mukola mubikomye ye talina budde buyomba n'abantu bakulu nti Pastor Bujingo ye tagenda kuyomba naye mmwe abaagala okuteekawo entalo mmwe abagatta obutambi ate mubugatta ffe tujja wano naffe ne tubutambuza ne butuwa ku Pastor Bugembe ne Pastor Bujingo kale munnange bwe tweyongerayo ewa Calvin Kayanja ono nno munnange ate atabukidde Sister Junior oluvannyuma lw'okugamba nti ye n'ewaafa tewali muntu waffangu n'asobola kumuzika kale Tamale Junior yayogedde ebintu bingi nnyo oluvannyuma lw'okumugoba ku kooti jjukira Calvin Kayanja mulimu n'akaluyi k'obutamuyita ku birthday kuba yagamba mbu ye ensonga etayisiza Calvin Kayanja mbwanya nyampa ayitira mwana ng'omwana ono kati Calvin Kayanja amwambalidde soko balabe katono nnyo wano nga beetwala tubazika ku fangoni ebijja byaffe gye biri mulinga amazi Junior tetwakula bigendo twaleyo nnyoko nzisaa kummanyira mutabani wa mirundi oliko ekikyamu era bw'oba osobola okwetambulira kikole bw'oli muntu ki atajjukira kalungi konna muntu ke yali akoledde oli muntu ki atabeererawo muntu eyali akubeereddewo ezo nno mpisa mbi osobola okumaliriza mu nsi eno nga tolina muntu yenna akuli ku lusegere yo olaba ekika kyo kikweyambulula misana kitaawo yakwezaalukuko ensi eraba so gwe bw'oteenoonyerezaako lwaki oli bw'otyo ng'ate oli musajja mukulu muganda wange ogenda kumaliriza bubi Alien Skin gw'ofiirako yajja mu lumbe lwa kitaawo n'akuwa amabugo n'ayimbira n'abakungu bazitwali aba Alien Skin yajja ku lumbe lwa kitaawo mu kaseera nga kitaawo yali tayagalira ddala Alien Skin ng'amukuba naye yajja ku lulwo ekika kyo bwe kyakuzaalukuka ne kigoba misana ttuku waddukira wa Alien Skin era n'akugumya n'akubuulira n'engeri ba Street Boys gye babeerawo n'akwaniriza ng'omuntu gwamwagaliza ekkomera My brother nze ndaba weetaaga weetambulireko kubanga oliko ekikyamu simanyi balala bwe balaba naye amazima gennyini obudde bw'omala kuno ng'okyojjakyojja abantu wandi muba mumaze mu masabu wandi bumaze mu makyaki okulaba nga oyambululwako ekisiraani ekyakwambala gwe muntu omu abo bonna b'okolagana nabo olwaleero wali obavumyeko era nabo nkimanyirwa views naye empisa zo tebazaagala abo bonna bakwefuula bakuwaanawaana nkulabye ne liri pazo yajjako mu lumbe lwa kitaawo muli kalive muli kwa Alien Skin so muganda wange kibi nnyo okuba omusajja nga tojjukira bantu baali bakubeereddewo kibi nnyo osobola okumaliriza mu nsi eno ng'oli momboze teri ayagala kukolagana naawe ago genkuwadde nga nze akadde k'omala kuno wandibadde weetambulirako kubanga ne kitaawo yagenda okufa ng'akuzaalukuse famire yo olaba naye ekuvaamu naye Alien Skin yaani olaba waliisa kitaawo mazi kati Alien Skin yaani enewe byebyo ebyange my brother gwosobola okutwala nga bw'oyagadde naye nze nkuwadde gabuwa genda bakwambulula oba pasita oba musawo muganda naye ekituufu weetaaga kwambulula olina ekyakukwata ekyakwambala oliko ekisiraani okuviira ddala ku kitaawo ne famire yo tolina muntu yenna gw'ogenda kukolagana naye mu nsi n'ezo empisa zo nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural
alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kadde okitegeeza omutima, fasitula kitegeeza. Era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana, eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katika kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuinkiriza enkwaso ze n'okukyawo. Bannange tulina expowerman, wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuinkiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias